Yo, this is Nampijja weewaabwe omulungi bali kubanga totumbule ku PJ The News ankaratera ntusinga bulijjo kubanga tembaweereza kansubire nti muli bulungi awe musinzidde okubanga ate mutumbudde ennaku mugenze muziyitamu mpola mpola afunye kanyama ne kasupu omukono oyisa mu maaso gambe nti alhamdulillah kubanga bangi tebasobodde kubanga ate munange bafuna ate nga naabo abasobodde okubanga muli balamu essaawa eno mwebaze mukama abantu obulamu bukoze ki bugenze era nga ngenda tandika n'omukulu atemera mu gy'obukulu 54 nga yamanyiddwa nga Charles Mponjo walere mu district eyeruwero bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lwa mukyala we okubanga ate amutta omwami ono yabadde muvuzi wa taxi naye nga kigambibwa nti mukyala we amanyiddwa nga Regina Namande ow'emyaka 38 amaze ebbanga nga amutulugunya yukira nti ensi bangi tebakkiriza nti abakyala basobola okucunya abaami bo bamanyi kimu nti abaami be bacunya abakyala kigambibwa nti omukyala ono abadde nga acunya bbaawe wabula ku lunaku lwa Boxing Day bbaawe yamukwatira mu bwenzi ng'aleese omusajja mu nnyumba munnange okukakkana ng'omukyala amiziza omusajja omusu bw'atyo n'ava mu bulamu bw'esseere era nga yogera ensonga eno eri ku poliisi egenda maaso kubanga ate egikenenya mu ngeri yemu mu district ey'Emityana mu sub-county y'e Kalangalo waliyo ettemu eryagala okwefaananyizaako bweriti era ng'okukakkana ennyumba y'omutuuze eyagenda maaso kubanga ate yeenyigira mu kikolwa eky'obutemu bantu baagikuba ne bagikkakkanya ku ttaka nga boogirengera entabo yava ku kikigambibwa nti omukulu amanyiddwa nga Peter bafiira wala ono ne yali nannyini nnyumba eyo yasi yagenda maaso kubanga ate ategeka Christmas ye bulungi n'akoola mikwano gye bajje babeere nga ate bagikwasaganya wamu naye ne bagulaawo emyenge gyabwe ewakewwe nga balina okubanga ate bakyakalamu kigambibwa mu mikwano gye mwe mwali best friend we amanyiddwa nga Edward Sekiwunga naye ng'ono yali amususpectinga okubanga ate ayagala mukyala we era naye yakola ki yamuyita wabula nga yatuukamukko kikeerezi yatuuka ssaawa 5 ez'ekiro wabula olwali okutuuka yasanga mukwano gwe ate yeebase abantu baalidde dda abanywedde dda bakoye n'abamu bakoze ki bagenze ye mu kutuuka yasanga mukanyini mu yeetala bwe kusalawo okubanga ate amukuba akama bagende mu kimwanyi munnange bwe baatuuka eyo ne batandika kukola mikolo gy'abakulu ono mbwadde engulu anoonya mukyala we takola ki tamulaba bwe kuwulira abasindira mu bimwanyi agenda okuyingirayo mukwano yasanga kyaliwe ali ku mukyala we obusungu obungi yakwata kambe mangu awo amugobye amufumise era ng'omulambo gwa mune bagusangako ebisago bina birambirira nga wano ku lubuto afumiseewo nga 2 ne ku kabina yafumitako nga 2 okukakkana ng'avudde mu bulamu bw'esseene kino kyanyiza abatuuze ne bagamba nti ono mutemu mwennyini awedde emirimu ne bakkakkana ku nnyumba ye ne bagikoonakoona nga boogirengera awo nno bulambalamba n'enkuzaayo ku luyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Gravity omutujju we yategeereza abantu nti ekyakuzaala kyekirikola ki kyekiri kussa abantu bangi bali kufiira mu mbeera eyo ey'okubakwatira mu bwenzi naye nga wenjogeera bo aba Anti-Corruption Unit State House wamu ne Entebbe Police ate n'aba Civil Aviation Authority nga beegatiddwako LC leader bagenze maaso kubanga ate bakwata abantu abawerako ddala 3 nga bano nno benyigidde mu kikolwa eky'okukukusa ebibokisi ebikeesi ebiwerako ddala 40 omanyi bino bisuutikesi abaana byatwala ku ssomero bye baayisa ku airport naye nga munange bicupuli bya $, era nga birimu $, ezibalirwamu $2 million eza $, naye nga byonna bicupuli babadde babingiza eggwanga lya Uganda. Kakati abantu beebuuza byayiseewo bitya ku airport bannange era ani abiri emabega mukwano batulaga mbu baabikutte kyonna ekiri awo nze naawe naye nga bakutte ebikeesi 40 nga mulimu ebicupuli bya $, ebiwererako ddala $2 million bakutteko 3 sofa ku beenyigidde mu kikolwa kino bagamba nti okunoonyeza kukyagenda ddala mu maaso. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi Paul Semakula avuddeyo bw'atyo n'ategeeza ab'e Nakaseke nti akadde konna abasiibula abagambye nti 2026 gwe mulundi gwagenda okuba nga ate asembayo okwesimbawo kye kisanja kyasembayo okukulukusa era ng'abagambye nti waakudda naye addira ku kadi ya NUP era n'abategeeza nti ye musajja wa kigambo kye ekisanja kyo kiba kiweddeko taliddamu kola ki kwesimbawo.
naye ngayo omukromanyiddwa nga muhozi Kaine Rugaba yakidde ku mukutu gwa X kubanga ate abaako byawandiika yagambye nti 2025 is the year Ugandans will learn what the rule of law and order means. Any police commander who does not shut down any public meeting where the president, CDF, senior government officials or member of the first family is being abused will face strong action. So kawuliddako gujja kubeera mwaka mukambwe nnyo mugenda kutambulira ku kye bayita etteeka mujja kuliwulira. Era naga nti oyo yenna ali mu poliisi anaalemererwa okusazaamu oba okusirisa meeting enaabeetegekeddwa naye nga evumirira abantu abo betumenye wammanga, omuli omukulembeze, omuli simanya CDF, omuli ba first family members, nga munnange meeting eyo eyogerako abo abantu ate ng'eboogerako bubi, poliisi neeremererwa okugiremesa okugenda mu maaso, ajja kubanga ate agifuuwa akizza munda. So obubaka bw'abapoliisi kansubire nti babufunye bulungi. Teyakomye awo yagenze maaso kubanga ate atwongera akalala n'agamba nti for Mzei's last term in 2026 I request all Ugandans to give Mzei the best send-off ever. Let Mzei get over 80% of the votes for the first time. Target 80%. Oba kitegedde nti Mzei tumusiibule bulungi mu kisanja kye kisembayo mu mwaka gwa 2026 tumwere ddala akalulu tuleke Mzei at least afune 8 ku 10 nga munnange wasingidde ddala okubanga awangula tumusiibule bulungi abeere nga ate atulabyeko nnyo. Target ya 80%. Ekitegeeza tafunaako 80%. Naye ng'ateera mu kadege kamu omukulu atulaga nti ayoya Beyonce ayina ebiteetete agamba nti but how long will I wait for Beyonce? Does she know how many cows I have? Naye nga Beyonce byenta abimanyi. Awulirako y'okulinda ayagala Beyonce abeere ng'ate ajja alabe ku nte z'alina oboolyawo. Naye ng'ate mu kadege kamu emabega kawo yagenda maaso okubanga ate era akola tweet ye ng'ekwata ku ki ku Sudaani abalanga obunafunafu bye beekolakola era n'abategeeza nti tebannaba kutegeera kigambo lutalo kyeki. Kaakati nno bagenda maaso okubanga ate bamwanukula. Can someone tell this general for Uganda, this useless drunkard man, not to dare talk about Sudan? Because Sudan can capture Uganda within 2 seconds. 2 seconds. For us, Uganda is the last option. Last option. So you guys watch out. Tell this general, let him concentrate on drinking alcohol. Let him concentrate on taking beer. Because I know it's not him. There's some drug somewhere trying to push this guy to say these things. So Ugandan friends, we don't have problem with you. But tell this general, he's looking for problems that he can never solve. Because for him, I know he will run away and leave you guys in problems later on. He has money, he can escape, he can run to America. Tell this general, tell this coward, tell this drunkard man, tell this alcohol master, Sudan is a no-go zone. We don't joke. Wallahi, if Sudan army steps into Uganda, I don't know where you guys are going to go. Nga bulijjo ku side y'omukyala amanyiddwa nga Justin Buchana, yes, Bobi Wine yafuuka daily bread we era ng'ono yabadde ku mpewo za Bukedde TV naga nti Bobi Wine teyekola ki teyesigika wano Kayihura mbu yamusembeza amuyambeko okulwanyisa enjaga mu ghetto naye yamaliriza nga enjaga agitunze ebweru. Kakati no yo mukromanyiddwa nga Julius Katongole n'amwanukula n'amugamba nti mukwano Bobi Wine ye cash crop ya Uganda empya. Waliwo abantu nga gwe Buchana mujjabuzi ku radio kubanga ate mwogera ku Bobi Wine bibi byokka wabula temukerango ku macha ne muweereza abantu oba ne mukolera abantu biki bakola ki bye babatuma. Bobi Wine wamufuula ki wamufuula topic babaddeyo nga bakayana bukayanyi kwani ku Bobi Wine. Weewaawo wabaddewo omukolo gw'okubanga ate basabira omugenzi amanyiddwa nga Franka Senteza wali eri e Masaka era ng'omukolo guno bagwetabyeko bulambalamba aba NUP abasinga obungi naddala abakulembeze nga bw'olengera President w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulu Honorable Joel Ssenyonyi, omukulu David Lewis Lubonga yabaddeko ate Nubianli n'abalala ne bagenda maaso okubanga ate omukolo gwe bagugusa naye ng'ate waliwo rest yasinzidde ku mukutu ogwa
TikTok nagenda maso kubanga ate comparinga aba NUP n'aba NRM mu mbeera eno ey'okubanga ate basabira oba bakola ebikujjuko ebyokujjukiranga wamu n'okusabiranga abagenzi abafiira mu struggle. Nenze mu kino wembuuliza abantu abamuddala nga temulina butuli ku mitwe gw'olaba abasajja abatannafuna na buyinza bali mu kujjukira abantu abaafiira mu struggle gye batannatuuka na ku nkomerero bali mu kubajjukira naye ggwe olemeddwa okuwagira abo oli mu kuwagira abasajja abaagenda ne bannaabwe mu nsiko bannaabwe ne bafa ku lwabwe ne bavuwala ku lwabwe ne bafiirwa amataka gaabwe ku lwabwe naye nga balina kati mu ssaawa zino bali mu kubonaabona bano olwedde nga bakwata obuyinza tebasobodde kuyamba bannaabwe be baalwana nabo mu ekyo ekintu neggwe era bw'owagira n'olaba omusajja nga tannatuuka na ku kintu naye olwedde ali mu kujjukira bali abaavaawo olw'eno struggle nga tannagituuka na ku nkomerero kati wanaaba agituuseko gw'osuubira kinaaba kitya eri famire zaabo abaalwana oba abaagirimu. Abasajja be muli mu kuwagira bo bagenda mu struggle ne bagituuka ku nkomerero naye be bagirwana nabo tebabalina kye babayambye tebalina kye babawadde bo tebalina kye bakiganyuddwamu okujjamu bo bokka naye era naawe kapekeza atakwatanga yadde ejjambiya okubasaayirako akakubo we banaayita naawe era oli waggira bbo obuseru gye munaabukomya gye nnoonya ne wambula. Nakugamba era nkiddamu nti teri kya bugagga kisinga ttaka yasa ettaka oterekamu akasimbiko ate munange ne kakununula mu dda jangu obeere nga ate otugulako ettaka wano mu Jevica Properties Limited. Abantu baabo buli kadde babeera bagenze kulambula babeera bagenze kubanga ate beefunira ku ttaka era nakugamba nti tetuseera ettaka lyaffe tetuliseera tukola ku byapa tulina ettaka ery'obwakabaka gwe ngoyagala mu Kabaka's Land ate nga tulina n'ettaka eryo eritali lya bwakabaka ery'ebyapa byonna tubikwasaganya jangu bunnambiro naga offices zaffe zisangibwa wali Nansana ku Post Bank nga wakayitako katono nnyo ku kidda enabweru ate munango gye kubanga ate otufuna bulambalamba jangu tukuguze ettaka eritaliko nkayana jangu tukuguze ettaka eritali mu Ntobazi mwalaba abe baguza mu Ntobazi we babagoba jjujjuzi eyo tetukolerayo kasatulegera nga ettaka liri mu Lutobazi tugamba nti obutonde butaasibwe tetukuguza ttaka liri mu Lutobazi jangu berenga ate wefunira ettaka weewaawo ngenda mu maaso nga ngamba nti omukulu Kyagulanyi Ssentamu tukimanyi bulungi nti yabadde yafiiriddwa jjajjaawe era nga omukolo gw'okuzika gwagenze mu maaso jjajja bamuzise olunaku olw'eggulo famire yonna yamuwerekedde baganda be bonna kozi kibakwatako onabeera jjajja waabwe naye ng'ate yasinzidde wano ku mukolo ogw'okusiibula jjajja n'abaako bubaka bwalekera bannayuganda bwe sijja kubanga ate nkuddiramu oba nkwogerera wabula weewulireko n'amatugo. Yanjigiriza ayeno mu Qur'ani yagamba nti ekintu bwe kiba kikwesittaza oba olina imaani emala kikwate n'omukono gwo okijjewo nalo kale imaani yo weba nafunafu kale kyogereko ogambe ekyo ekintu kikyamu ekyo ffe kyetukola kuba tukyali banafunafu naye waliyo bannaffe bali abaatusookawo nga bo balina imaani nga baagala kijjawo abasiraamu gye bagamba bulijjo ne batebaka amwogeddeko naye leero ngenda mwogerako omusajja we bamuyita Jamiru Kyagulanyi mwe mumanyi nga Jamiru mukulu embeera eyo abasiraamu gye muyitamu beere mwesigaza yagamba ngenda gijjawo nga kubayita namalako naye nze ndowooza yali akoze ekintu kirungi waliwo ebintu ebimu byesaagalira ddala newankubadde nyina okugondera eddiini yange ebintu byotugamba nti oli kutaba eri mukyusa n'eddala kale kikola n'aswala mugamba naye mumulabye siye mukyamu bankuna musikyusiza nati asigala ayina oba omusiraamu mwanze singa ayingira so jjajja yanjigiriza nti ekintu bwe kiba kikwesitaza ng'olina imaani emala kikwate n'omukono gwo okijjewo oba okikyuse oba imaani yo nafunafu wakiri kyogereko ate imaani yo bweba nafu nnyo wakiri kijjaawe okitamwe abaffe embeera gyetulimu basiraamu embeera gyetulimu imaani yo eri ku levo ki yakukikwata kijjawo yakukyogerako oba yakukiki
nakyawa oba tulina imaani olio tulina abasiraamu nga bawaana ekibi ng'ekirungi kambyogereko nze ndi mwana wamwe ate munakyawa kozi bano mba mujjwa eyo mujjwa awane right okwogera byonna byeyagala bimukwatako nga ngenda mu kisibo ky'embuzi ate nga ye yazze n'asaba akalulu n'ategeeza abantu nga bwagenda okugira ku kaadi ya NRM mulumbe munange yawunzise bamutwala Mesinde nga bagamba nti genda tetwagala abantu nga bekumyemu ogutaka nolabe waleseeyo basebo ne banyabo nze abadde asoma ebigambo ebyo nze Jumba Livingstone Saalongo lyaneegattako mu 2017 mpangalira ku kyalo kino aliko kansala w'omuluka guno ogwekimera 226 nzija kubwa kansala ba district mu Gombola yesi mukama abampeera omukisa mwebale kumpulereza kadi yenale kanisa kwaso muzindaro ukiriza kanisa kwaso muzindaro Mwana mulenzi amanyiddwa nga Sami owa Mighty Family bw'atyo yagenze maaso okubanga ate akozesa omwana we akatambi okwogera ku by'obufuzi era ng'obubaka bwe yabadde ayogerako bw'abadde bugenda straight omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Bannayuganda bangi n'abamu ku bali mu struggle bavumiridde ekikolwa kino nga bagamba nti yandibadde taddira mwana we kubanga ate amutunuza mu kamera kumwogeza bigambo bifaananako bwe biti. Wobo musibye nenkiwulirako nja kufuna abantu bonna abangi mbayite tujjayo gy'oli yonna tukutte n'emmundu nze njaba nkwase emmundu nga baaba wange akwase ekintu ekijja okukuba ku mutwe. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074838821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abataka bo bakiikiridde obwakabaka mu kukungubagirako ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo oluvannyuma lw'okufiirwako omwami we Yesa. Weewaawo omukyala ono yagenze maaso okubanga ate alaga nti si mumativu n'obwakabaka okubanga ate oba oliawo kabaka mwennyini tasobodde kusituka kugendayo kubanga ate amukubagiza nga agamba nti omwami we yabadde wankizo nnyo ng'ayagala nnyo obwakabaka yabadde asaana akadde ako ak'okusibulwa mu ngeri efaananako bw'ekyo oba oliawo mu bitiibwa ebiyitirivu ddala. Wanika bwa Buganda n'olwekyo famire eyo ng'emuli mu musaayi obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagala nnyo era ng'awanye ekitiibwa kabaka we. N'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemmanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi. Mwami Sebugwawo munsonyiwa okwogera kino obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kubanga bw'otosiibula mwami Sebugwawo ku bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani? Abataaliwo nga tuzaawo obwakabaka tebakimanyi
niye mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzzaawo Bwakabaka. N'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna n'essente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti Obwakabaka buddawo. N'olwekyo bajjajja mwebale nnyo, mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi. Mu nsi muno tuyita mu buyisi, naye abantu balina okusiima bannabo abakoze obulungi. Kubanga tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tusosola, tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tetusiima. Toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima bantu bakolera Bwakabaka. Kubanga abamu bajja mu Bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda, tebamanyi ntandikwa yaabwo. N'olwekyo kiba kizibu nnyo, kiba kinyiiza nga ffe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi. Ne batwogerera ebintu bingi nnyo ne mwami Ssebugwawo kubanga tutambula ne Mutebi nga tannaba kukola ki kufuuka Ssaabataka. Kyewuunyisa. Naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi, ne Katonda akimanyi. Manyi Mukama. Omuto amanyiddwa nga Abamakasi Yessa yatadde omukulu amanyiddwa nga Bajja wamu ne Kasuku ku pressure okukakkana nga bakoze video mu Luzungu nga bagezaako kubanga ate bamu addressinga. Weewaawo ebigambo byayogera wadde nga abantu nga Bajja babiwakanya, abantu bangi naddala abakulu bagenze maaso kubanga ate basaidinga n'omwana ono nga bagamba nti kyayogera kye kituufu, kyaliko gwe mulamwa. Twalabye omukulu amanyiddwa nga Muzeeyi Magala yagambye nti aba alina obuyinza ku kitaawe n'okusalawo kyonna ky'abaasazeewo okukola mu bulamu bwane bwataata we, era nga yawadde ensonga ze. Osobola omunoonyaako oba ali ku kyano ya Kasuku. Ate ngera mu ddakiika y'emu tulinawo wano eno Father yabadde abuulira enjiri ng'abuulira abantu n'abagamba nti ennaku zino abantu abakulu tebakyakola bintu bibajja mu myaka gyabwe. Abaka mu Parliament betulabanga ab'ebitiibwa ab'amaanyi mu kifo ky'okutwala ekyabakola badda mu kweyola bigwa kwekuba bikonde. Kwegamba ebikolebwa abakulu ennaku zino biswaza, so omuto waaba alabye ensobi ekoleddwa omukulu muleka abato bagambe ku ki ku bakulu. Ebyo mbusimanyanga omukulu talaba muto, omuto talaba mukulu mu kamwa tebikyakola. Eriiso ly'omukulu abaddugala bwe walaba kati tewakyalaba. Naye nga kyolina okumanya ye Abamakasi bangi essaawa eno abagamba nti kyekyo awa boy okikoze ki okikoze. Anyways kangu tuseeko omubulizi w'egiri ono ate tugende mu maaso kubanga ate tweyongerayo. Omulembe omupya guno mufu. Abasajja abakulu ne badda mu Parliament okulwana ne bakubagana ebigo. Engero z'Abaganda kati zituuse okukyuka. Abana Abaganda baga nti omukulu tasobya, si bwe tugamba. Kati omuntu akubye munne ekikone mu Parliament ebyo biba bikyakola amakulu. Ti omukulu tasobya. Abakulu tutandika obbagambako. Mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni. Abakulu bwe muneeyisa obubi. Tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu baba beesitaza mu bagambeko. Kati ebintu bikyuse ne gwozadde akubira engoma n'okola ki? Abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiridinga. Batandise okulwanira mu Parliament mu bagambe oba bibalemye mutuule wansi. Kakati oyo aba akuyigiriza ki? Comments ziri ku nsonga ya Abamakasi ziraga nti abaana bangi balina obulumi ku bazadde baabwe. Omwana agambye nti kati omuzadde wange ng'andiridde ssente zange ate nga naye bambi mbadde nina kye muwaayo. Olwo ng'amba mbu omuzadde tasobya siimugambeko banangi. Kwegamba abamu balabira ddala ng'omwana ono yabasambidde akajje, naye nga wano w'otunuulira kino kibuga Kampala tukiri mu makkati. Anti munnange abakozi ba KCCA bali mu kaholiday. Oba kitegeera ekibuga kibooze kasasiro bwatyo bwe yenkana kiwunya vumbe. That is the capital of Uganda, Kampala. Weewaawo bo abadigize babadde bayitirivu ddala mu bitundu ebyenjawulo era ng'obulamu babulisiza fooko. Ezo nna pikipiki zasombye bantu kugenda kudigida ku lunaku lwa Ssekukkulu. Bakusingidde byonna twala tugende. Twabaddeko eno Nabugabo ku beach baabaye ne gwe kyolina omanya abaana b'e Masaka
emmotoka bazivaako osegera bagula pikipiki baziyo wano ziringa kasasiro bo abaana b'e Masaka nze mbatidde emmotoka ziriwo nga 5 naye piki ziriwo emitwalo nga 10 ezo zonna zolengera ezo zonna piki sente y'emmwanyi bagiteeka mu piki ada yeah. Abantu bangi balaze nti tebasobodde kutegeera ki ekyabadde kigenda maaso mu katambi kano yasa eyo enkulungo oba roundabout yagayaza emmotoka eri gye zifubutuka kyekidde busiika oba okitegeera ezirobwe side zeyo kakati ezo motoka za mpaka zabadde ziva busiika ng'abantu bava kuzoota buliro zikomawo e Kampala bwe batyo basazeewo kubanga ate bakyankalanya ekitundu bwe yabadde yeebuuza nti kyo kigenda mu maaso kyekyo ekyabadde kikolaki kigenda mu maaso abantu badde bakuŋŋaanye kuziraba naye nga yo omukulu amanyiddwa nga Rickman yawunzise awangudde grenade yamukubye 1 2 3 n'amugjamu entabwe kwe bava okuba nga abakulu bano baatusse n'okulwana balina obusungu bwa X kakati ate bonna yabalikawo oba okitegeera grenade yayagala kushira ate ne Rickman n'amwagalako kati grenade yasigala awala nani Rickman n'atuka n'okuba eccupa eyamwasa emimwa lwa nsonga ya shira kakati ate buli omu takyamulina naye nga ye girlfriend wa grenade omujja yabadde yenyonyi ddala ku kikonde kino nga awagira naye nga bambi bwe bamubuuziza ku nsonga ya boyfriend abawala abalala abo abayinza okuba nga ate bamwegisa amaaso kikyabogerako eno yadde answer ye abantu bangi bakyebuuza logic ki ali mu family eno okubanga omukyala amanyiddwa nga Fiona Nyamutoro yazze yaza kukiikirira Kenzo teyabaddewo ku birthday ya Amal wabula nga ate Nyamutoro yabaddewo nnyonyini ddala nga bagenda maaso kubanga ate basala keeki Amaya Bulambalamba yabaddewo Dr. Hamza nga bulijjo yabaddewo ne maama Rema Namakula babaddewo wabula Evelyn Namulondo teyabaddewo era nga senga acid yavuddeyo n'agamba nze nyongera bakakasa nti gundi Rema yawukana nani ne gundi oyo Evelyn Namulondo oba okitegeera naye nga omukolo gwo gwagendedde ddala malidali sana baalidde ne banyumirwa kati abantu beebuuza bano obusungu babuterekawa oba mukwano balina mungi gutya awo nno Nyamutoro ng'anyumyamu nani ne Hamza nti bakikola batya okubanga basobola okukwatagana oli nagenda n'omwagalawo gwali oyagala naye ate nemusobola okukwatagana kyenyinza okugamba nti bano ekyokukola kati tebakirina tebasobola kuzza budde mabega balina abaana buli ekintu kya relationship wekibeeramu abaana mukwano either bwe muba nga temwekubyekubye kweyuzayiza kutuuka kwetta mulina okuwunzika nga mukoze bano kye bakoze cause it's either peace oba awa peace butabeerawo naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Florence Nampijja yes jukira nti abaromantic entertainment bagezi maaso kubanga ate batugabula mu season eno nabo babadde before ebyenjawulo bwatyo bwe yazinye omuyigo n'omukulu amanyiddwa nga Ahmed nga baperforminga ku stage oba kitegeera ono omwana n'alyoka atokomoka omugambo nali manyi omusajja ono mufumbo lwaki akola ebintu ebyo wololololo nali manyi Nampijja alina omusajja kaakati nno byebye byabadde ku stage oba ne bano beeswampa toba tebeeswampa bo bennyini be bamanyi ekituufu naye nga kyekyo ekyabaddewo nga bagezaako kubanga ate basanyusa abawagizi baabwe awo nno olina okumanya nti abantu bano bakola kinene nnyo okujja okubasanyusa ku stage ye Shakira bino byeyambaza obuupi omuwagizi we yakkakkanye ku lugoye n'atandika okulusika n'agamba nti mukwano nze nkwagala
engoye zituse wansi oba okiwulidde ate nga ye big size bebe cool 6 packs zabula enaku zino akamonde ali akayitirivu ddala oba emimonde naye nga ekikolwa kino ekyokuba nga ate ayita faani ate nga mukyala amukwate ku ssebutobuto n'asembereza ddala bangi kyabajje mu mbeera ne bagamba nage bebe cool swalako kulwaba nabo kulwa mukyala wo kozi byokola nti bisaada bali abalisingo n'omusajja alina famire abangi bavudde mu mbeera weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin yagenze maaso kubanga ate amuwa Rolex ye ekirabe kye kyessaawa era nga badde musanyufu nnyo kubanga ate akirecevinga babadde baperforminga jukira yatusuubiza nti sente eziva mu kivulo ekyo agenda kubanga azimbira Bridget ennyumba katulindirire ngenda kubanga ate mbasiibula naye nga ngenda kubanga mbasiibuza omukulu eyavuddeyo kubanga ate amwogerako omukulu ono mumumanyi bulungi atera nnyo okwogera yavuddeyo okwogera ku bebe kola ng'agamba nti alaba nga kyabuzeemuko olunaku olwaleero ndi mu kujaguza mazaalibwa ga dota wange essaawa zaali 9 n'eddakiika 45 omwana oyo ne muzaala bwe mukama mwebaza okuba nga ate yakimpisaamu tekyali kyangu nalumwa kuva kiro n'ensula nga ntambula eddwaliro lyonna okutuusa bwe bwakya happy birthday my beautiful daughter ate ne nebaza omwami wange okubanga munange tannasuulawo akyaliwo tukyali ffenna tulabirira abaana baffe ffenna cause it is our responsibility aba yakitugambye happy birthday baby Gretchen mommy and dad loves you so much yes mukama akumpera omukisa akunjagalira ate nga namwe mwena abampereza bu message bwa birthday mwebale nnyo n'abatuwadde ebirabo thank you so much mukama abaddizeebwa mubeere bulungi atakumira mpera sigale nga abankumidde mweraba abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Moses Sali bw'oba tosobodde kuswalira mukazi wo bw'oba tosobodde kufuna nsonyi eri mukazi wo please and please at least abaana bo basparing funa ensonyi ku baana bo because sho gye wategese yabaddemu abaana bo bakulu essaawa yonna ogenda kufuuka sezaala essaawa yonna of which oyinayo n'ayina omwana kitegeeza oli sezaala mu family emu but you cannot tell me nti you have a wife omwagala nnyo omurespectinga nnyo ne weekola bino ku stage it is very wrong nti mukazi wo ne waaba asirise nga yabigumira omutima gwe mwennyamivu ebyaddala kati ekyo kijje ku nze you see abakazi bano bayina emize agenda n'alaba ng'ekigaali yakiyingira dda nga takyasobola kukola U-turn abamanye enguudo z'abasajja bali mu kimanyi nti waliwo woomisinga exit oba n'okola longo exit nga takyasobola kukola U-turn ng'olina kumalako then n'okyuka n'odda kati omukazi ayinza oba bambi yakibalamu nga exit gye yakola nfu nga takyasobola kukola U-turn n'aguma but omutima nga si musanyufu. I'm telling you this. Nze ni musajja mukulu. I'm telling you this. Ebbanga lyemaze ku dunia naffe tulina abantu betuswalira. Kale swalira maama wo. Swalira taata wo. Kale abaana bo because nze nina omuntu gwe nswalira. Yadde tannatandika kukwata simu naye saagala atandike gikwata nga nekola nga ndi public nuisance. Saagala atandike kukwata simu bakomyewo obutambi nga ndi mu kwogera zi F words. I don't want that to happen. Ebyo byokola
n'abantu abawemula n'abeefuula abatayinansa tubimanyi ate abamu tubimanyi n'okubasinga because tulina PhD mu ebyo bye mukola nga twatandise obikola gwokwata akatebe n'ova ku main road n'otandika otunyumirwa nga twatandise okuwemula some of us basenga abaffe senga wange ennyumba gye yasooka okuzimba eyettegula yagijja mu kuwemula yawemulanga ne bachairman ne bakwata ku matu yawemulako omusajja ne batugoba ku kyalo ontegedde so ngezaako kutegeeza nti tewali kipya kyogenda kukola muve mu kunywa ebiragalalagala abayimbi mulekerawo okunywa emyenge nga mujja ku stage. I'm telling you this because mwenna mulabeka video nga kasatulatinga yabadde munde eyo nga ali mu kunywa butasika yanywedde bumeka we don't know kamera nezimukwata echupa najiwa gwe yabadde naye emabega ekyavuddemu kulinya ku stage kwekola bitajjansa. It is very wrong. Abasajja abakulu mwefudde ekitagasa at 50 years tukusubira okuba ng'oyina ebintu ebibi wavaamu at 50 years sengeze enviri wazisala nadda at 50 years senga n'amabala wageesonyiwa labira ku mutowo epasi abantu bagamba wa lugezigezi naye z'embeera za epasi nzaagala nnyo. You don't be everywhere. Naye gwabera ku TikTok live noyogera ebyensumatu ne weeyambula n'olaga embuto noyogera ebisongo. It is very wrong. Njagala nnyo omuntu eyeyisanga star. Osegedde bane mukuze sagala ate weyisenga kino ekivubuka ekiwunye enkwawa ekiri kyamayirungi ekitannayigana kwambala boxer. Ontegedde katoyo wabikola tumanya nti yakulya mu family ennaku. Osegedde we can understand naye okulidde mu mbeera ennungi you still do this. Okyayagala amawulire gakwogereko. It is very bad. Nzera nsaasira abantu abakuyinamu essuubi. Nze siri disappointed nedda era tebakulimba because that is the Moses Sali I know. Kati gwali disappointed gwa abadde tomumanyi me I know him. Moses Sali asobola ofubutuka mu statement n'ogamba omusajja omutwe gwe yalina gwe yagwazise oba omusajja asobola okukola ekikola n'ogamba ali mu mbeera ze ez'obuntu oba omusiraamu wavireyo n'agamba nti nze ku mmeeza yange kubeerako heinese yakakadde kamu gw'otambula ne butasikalaga simala butasikalaiti akina sweet wine muganda wange nedda beerako omuntu gw'oswalira omuntu atalina nsonyi mu busiraamu bagamba taba na mpisa. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo. Bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 7949 oba 0704 25 oba 0774 25 00 beeboka abajja okubangula omwana wo.